Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ne Dobo Spampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior njagala okutumirako bakyali bange olunaku lwa leero ogamba otyaka Baby Spice Diana big up on yourself olwokuba nti weekuumira ku mutindo ogamba otya Saka Free Boss Palaso big up on yourself olwokuba nti otukubira music omulungi ogamba otya Don Sultan ne Charlie Wangsada Express Magic kugata ane Charlie wange wali eri One Production kugata ne Blood wange amanyikiddwa nga James Proper kugata ne bannamawulire bannange abalala bagamba mwebale kuba nti mwekuumira wano mpola mpola mwebale kuba nti mwekuumira ku Uganda Mukamuli mwebale kuba nti mutu supporting 24/7 mwebale kuba nti mubezawo industry without you guys without bayimbi bandakatemba ba comedian bannamawulire industry tetambula so nolwekyo ffenna tulina kuba nti twekwatiramu okuba nti to building music oba entertainment industry Uganda nakulwalero nkuletedde bannamawulire bamalidde Edrisa Msuuza tujjukira nti recently Edrisa Msuuza yavuddeyo n'agamba nga bannamawulire bebabulinga abayimbi era nga ye victim kwogata ne muganzi we Rema Anekeko n'abantu abalala bangi era nga Edrisa Msuuza mu statement ze yavuddeyo n'agamba nti bannayuganda tebavuddeyo kuba nti bamusiima ku mirimu emingi gyakoledde eggwanga n'okuba nti yes awubye ebendera ya Uganda okuva e Kampala Ivory Coast wuyo Mexico Brazil wuyo musajja wattu akomyewo Colombia wuyo ali mu America London kugatane ku African Festival e Dubai ne shows endala nnyingi zabadde Malawi Togo n'ensi ndala nnyo agamba nti akoze kyamunyi nnyo okuba nti awuba music bendera ya Uganda naye nga ate bannayuganda tebasobodde kuba nti bamusiima mbu era bannamawulire bavaayo bamussa wansi olunaku lwa leero munnamawulire akulembeddwamu James Proper Habike DJ Wolba kugata kukuwaza banga bavudde ne bagamba nti Kenzo lekera okuba nti okolima because bantu bangi abakoledde eggwanga naye gwe musajja gwe oyagala kuba nti yes oba nti ogamba nga gwe yeka akoledde music industry so nga ate bantu bangi abakolera music industry okuli ba Jose Chameleone Bebe Cool kugata Bobby Wine kugata ne new era yacha gwe nawe gwe yafunako opportunity nga okuli Radio and Weasel yes naye nga ate abantu abo tebabasiima era nga Edrisa Msuuza bamuvuddeyo bannamawulire bamugamba nti gwe ekintu kyolina okukola ekisinga obukulu gwe kuba nti osanyuka because bannayuganda bakusiima bajja mu bivulu byo ne bayingira ne basasula omutwalo kukuba kusiima bagenda ku YouTube yo ne baviewinga yes videos onofuna sente mpitirivu kukuba kusiima n'ebintu ebirala so nolwekyo wali badde ng'osiimako because nawe waliwo abakukolera ebirungi botasiimangako yes waliwo munnamawulire avudde n'agamba nti gwe Kenzo waliwo afande eyali bawa Mary Bata yavayo n'akuwa emmotoka namba mu video ye yasooka n'akuwa emmotoka namba n'ogitwala omusajja oyo tolina kyomuddizanga paka ssaawa zino era nga omusajja oyo tavangayo n'agamba nti yes Edrisa Msuuza nakuyamba nakola kino nakino waliyo radio bbiri gye banokoddeyo ze bagamba mbu zezaleeta Edrisa Msuuza okuli kibayita Dembe FM DJ Wilbur there mbu yagezako okuba nti aleeta mwana mulezi amanyikiddwa nga Edrisa Msuuza y'omu ku bantu yes abeera bya DJ Wilbur nga ssaawa zino DJ Wilbur togera kula ku Record FM ye PD tavangayo kuba nti amusiima oba okukola ekintu ekirala kwekogatta n'okuba nti yes no like okuba nti ne Metro FM talina kyasobodde kuba nti agikolera okugjako omayanga abantu abamu ne bagamba nti yes ebintu singa gwe osiima abantu abalala yes bali badde bakusiima ate nga bannayuganda bakusiima dda bannamawulire bavudde ne bagamba nti Edrisa Msuuza bantu mangi abakukoledde ebirungi si bebe bokka olwaleero ogamba nti yes okoledde Uganda ebyamaanyi mpolampola mbutebereza omwana asiiba ng'atereza internet emirongooti gy'eggulu nga yes gwe gyokoze okuba nti oseringako music wo gwavawo eddi n'omusiima telecom companies ezitekawo service oba ba service
provider ba internet e Uganda wavayo di n'obasiima era bannamawulire bano babuuza nti Edrisa Musuuza Digibawa eyakukolera oluyimba wali omusiimyego di mbera singa wali osiima abantu abakolera ebirungi omusajja nga Digibawa wali baddenga musajja oyo okwata ekifaananyi kye kwogatta yes ekifaananyi kino tokitimba mu family yo balike mu makago oba ku studio yo nolaga ngo sign of appreciation because omusajja oyo yakugulirawo enzigi noba nti otandika n'okuba nti ofuna international show era oluyimba lwe olumanyikiddwa nga Sitalos yakolera mu 2013-2014 lwakuwangisa BET wanoba nti ofuna ku sente ensajja wabula tewali lunaku lwoddangayo wa Digbawa yadde okumwebazadde omukolera ki yadde okuba nti otimba ekifaananyi so Samuel so nolwekyo bagamba nti before okwagala bannayuganda bakusiime naawe siima abantu abakubeereddewo era bavudde ne bagamba nti bantu bangi abakolera Uganda ebyamagero ngamba nga Doka Sinzikulu eyaleeta emidaali e Kampala sawa zino tewali amujjukira nkugamba Kiprotich n'abasigaddewo nga bagamba abantu abo babo bakola kyamanyi okuba nti bakolera eggwanga Jose Chameleone akoledde Uganda ayatunda music wa Uganda mu East Africa n'aba nti abeera ku top okumala emyaka gyonna namwe bwe musangidde okuba nti mutwala mu maaso nsuubira tavaayo n'acomplaining nga bannayuganda bwe musimi naye gwe Kenzo oyagala kwetwalira mu kiti kya njawulo ddala era bavudde ne bagamba nti before okugamba nti bannayuganda tebakusiimye gwe abakuyamba ani gw'osiimye yes bannamawulire banyiivu eri side ya Kenzo era nga wetwogerera bamuli bize nnyo Kenzo agamba nti bannamawulire b'Uganda bamunafuya era nga tebagala yes mbu banafuya bayimbi era bamunafuya era nga ku bintu byakoledde Uganda yali badde nga asiimibwa naye nga ate bannamawulire era bavuddeyo ne bagamba nti gwe banji bakolera ebirungi ani gwe waddizaako yadde 10 yadde 5 okujjako kuba nti buli yakuyamba wamufuula enimiwo mu kusooka bino nno ebibuuzo njagala Edrisa Musuuza akatambi kano mukamukwate mukamutuuseeko ebintu bina emboozi eno abeere nga agifuna mu bujjuvu era asobole kuba nti atuddamu mpolampola n'ebibuuzo bannamawulire bye bamubuuziza bino n'ebirala byebonera ku episode zaffe eziddako nsigadde Ntambi Kimso follow me on Facebook nkosa Ntambi Kimso ate nga kuttira nkozesa Kimso 16 subscribe Uganda Mukamoli obeere ng'ofuna amawulire ag'ettabu amalala